Byagambye byonna ebya Buganda ne NRM alinga gamba nti Buganda omuntu ayinza okutunula naga nti Buganda gaali madaala NRM yatuuka kati bakuba tteke. Kakati Honorable Dombo muwuliriza n'obwegendereza naye wano mu Buganda oba Abaganda kye baayite bamanyi nti omuggo gubeera gwa Natema guba gwa Nalonda era nze nkuze neewuunya engeri abantu ba Buganda gye bayinza okulowooza nti omuggo gwabwe ne batuuka n'okugutukubisa ffe ababadde balowooza nti twetaaga okukyusa. Ki kyoyita omuggo mu mbeera eno? NRM ne gavumenti obuyinza obuyinza tebubeera nko era bino byolaba Mayanja akola abikola kubanga mutume Mayanja mutume. Mayanja mutume kati ebigambo bwe bigenda nga tebikyakwata mu babiri era nga tebirina abiwuliriza bulungi omukulu yennyini n'asalawo okwetuukira n'aswesaamo ne yeerabisa mu lulimi kakati oluliwo n'olwekyo ebyo byayogera bye biri ku mutima gw'omukulu. Buganda entebenkevu Buganda ng'ebadde etebenkedde abali mu deep state eba tebasanyusa kubanga muba musobola kakati okulowooza ku byokugenda mu maaso muba musobola okutuula awamu ne mugaa kati kino kyetwagala ki kyetwagala wateekwa okubeerawo buli kaseera akabasiibwa naye nga kaleeteddwa buleetebwa. Saasoma nnyo bya bufuzi naye ndi practitioner mu byobufuzi abantu nga Mayanja babayita agent provocateur olulwandiba Olufalansa kwegamba agent gwoba otaddewo abeere nga buli kaseera aliko akasomooza kaleeta akuba mu kisaka naye nga ekigendererwa gwe kwe kuvaayo ogambe ogende ew'omukulu oloope omusajja numa aluma nagamba nja kumugambako asigaze nga muli yeewulira obukulu. Abantu ba Buganda kakati bagenze bakitegeera nti omuggo si gwabwe gwali gwa Natema ffe twagukwatako ne tulowooza nti tugulina kati self determination agenda ebintu ebyokulowooza nti no gavumenti bagiddukanyiza mu bya mukwano si biba na bituufu. Nali seetaaga kubeera mukwano gwa Dombo okugenda ewaabwe butalejja okwogera ku ddwaliro lyabwe nga bali mu gavumenti naye nga ebigambo byange byawulikika nnyo n'ebyokusinga ebya gavumenti ewa wakati kubanga kyali kyewuunyisa okugenda mu kitundu ekifumbekeddemu aba NRM nga nze opposition nze njogera eddwaliro lyabwe ate siri eryo kyekyali ekitagata okitegedde abantu b'ekitagata TV radio zonna ezaali eyo zanneetikka olw'okugenda okwogerera eddwaliro lyabwe nationalism oba patriotism. Yes, gw'omutima gwe tukozesa bwe tubeera nga tudiiringa n'abantu abamawanga nga tukozesa patriotism. Yes. Kakati ffe tetwogerako kyogere wabula tukikozesa era ne bwe tubadde wano owulidde nti mwe mwandibadde mwefaako nga tetunneefaako abantu abalala nabo bateeka okubeera obulungi kye tugamba. N'olwekyo ssebo bino Mwami Mayanja muwuliriza nsomye ebigambo bye bw'abeera nga talina kasajja ku mutima nga kasajja ku mutima akalina ku Buganda nga institution oba abantu abali mu Buganda abakola mu institution ya Ssaabasajja Kabaka nga Mengo because I studied psychology nga talina kyamukuzibwamu okubeera nenge obukyayi fubitizi ku Buganda nga institution ateekwa kubanga byayogera alina gwabyogerera alaba ekifaananyi ensonyi wako alaba TV oyo gwe twogerako ye Mwami Sam Mayanja abadde mukomyewo oyo ye minisita gwe twogerako incidentally noba ekyennaku oba ekyaki we waffe wali Mityana wano mu Kiyinda lino ekkubo ligenda ku Enro Hotel neyo full gospel ttaka lyabwe taata we yeyawaawo ye kati opposite erudda n'erudda wonna waabwe amaka agali opposite we wali aga Mwami Mayanja nabiri ebizimbe ebibye. N'olwekyo ye mutume mu kulaba okwange bw'abeera nga talina era bw'abeera nga waliwo nga yalina enkolagana n'egwa butaka
wakati we ne Buganda Land Board yakolako mu Buganda Land Board by the way ne enterprise ezimu wano yali mukozi wa Buganda Land Board nga y'omu ku bannamateeka ba Buganda omukungu oyo mwetegereze enkolagana ye ne Buganda Land Board ne biki ebyasoba bwe munaabeera nga mumutuuzizza ku mmeeza n'ekyamuweesa omulimu kijja kuggwaawo kubanga ekiba kyamuweesa omulimu kusoomooza kusosonkereza kuwakula mpozi nga sinakuvaako Honorable Domba alina kyeyaleese nadde njagala kimbuuza n'ansookayo mu maaso lwaki ono minisita wa lands akola statements bwe ziti ezandikoleddwa Attorney General ate Attorney General n'asirika kakati something illegal mu ggwanga tetusuubira nti minisita ali eno state minisita yajja otubuulira nti ekyo kikyamu mu mateeka g'eggwanga nga Attorney General ali ebyo bikulejje byo bibeerawo nnyo mu gundi ebintu ebitali bya bulijjo bibeerawo nnyo mu gavumenti eno egundi Minister of State n'abeera ng'ayogera oluusi ne President byandikoze era naawe obirabye nga Vice President yeewumbyeko nga mukama waabwe First Lady abakoze eki abayise nga teye minisita wakamaliza kantu kano gwe batwongeddemu n'essaawa naye legenzi omutume ebyo byayogera bw'abeera nga abyogedde n'agenda ku gundi bamuweereza n'obukuumi obw'enjawulo n'olwekyo byakola birina gwe bisanyusa kye nabadde njagala okumaliriza nakyo kye kino byenkola kitange yantuma alabye kunza alabye ne kitange omukulu w'eggwanga bw'abeera nga alina kyatasanyusibwa akyatule naye bino ebyokutuwuddiisa mbu mukwano seetaga kubeera mukwano gwo okukola naawe ebyeggwanga mateeka ge gatuluŋŋamya seetaaga kubeera mukwano gwo okumpa omulimu sikiwa nti no tusisinkana naawe bulijjo gye tugenda ne tuwanikira ku nkokola naye nga institution eraba nti Dr. Lulume yandizzeeko wano ne twogera ku nsonga zino si lwakubeera nti tusisinkana ku kyemisana oba tusisinkana ku kisiniya oba gye tunywera minuwooto omunene so ebyo ebyokuwuddiisa Abaganda nti omukwano no twalina common enemy twalina omuntu kawenkene eyali atufutubaddeko gwe twatteeko okwetaasaako noti twatteeko okwanirizigana mu ngeri ezitali zimu so si mukwano olwo engeri bye boogera byakuwuddiisa Baganda bagenda nti ate bwe tunaava mu mukwano guno tufudde no yensonga lwaki kakati weetuli Dr. Toyanziza ngezo mukuba byasi Sam Mayanja mu njogera musajja wa full gospel